Ebyentambula bigootanye ku luguudo lwa Kampala Road, poliisi bwebadde erwanagana n'abawagizi ba Colonel Dr. Kizza Besigye ababadde bamugoberera mu banka ya Crane Bank. Besigye afulumye mu banka eno wakati mu bukuumi obw'amaanyi okuva eri poliisi era nga wanyisiganyiza ebigambo ne poliisi ebadde emulagira ekkubo ly'alina okuyitamu. Oluvannyuma bakkiriziganyiza ne poliisi era nemukkiriza okugenda ensambya ku ssundiro ly'amafuta erya Total gy'abadde agenda okulambula ku bizinensi ze. Besigye bw'atuuse ku luguudo lwa Nile Avenue mu Kira, abawagizi be ne bamutonera ebirabo omubadde ssente awamu ne swiiti. Wabula bw'abadde agenda, omu ku bawagizi be atomeddwa bodaboda wano Besigye ayimiridde era omukyalo ono akooneddwa n'asaba ateekebwe mu mmotoka ye era n'amutwala ku ssundiro ly'amafuta erya Total gy'amuweeredde obuyambi. Besigye azze mu ddene okudda mu kibuga wabula nga poliisi emuziyizza era n'ewalula emmotoka ye paka e Kasangati. Well, now if we are alone, why are you standing up waving to people? Why are you standing up? Are we in campaigns? Besigye bw'atuuse ewuwe ategeezezza bannamawulire nti mu mbeera eriwo poliisi terina kuvunaanibwa naye embeera ye ey'obufuzi mu ggwanga yeebawaliriza. Kizibu kya poliisi si kizibu kya security bye bagamba nti njagala kuleetawo obutali butebenkevu. Tewali kizibu n'ekimu ekya security mu ggwanga lino. Ekizibu ekiriwo kya politics. There is a political problem, not a security problem. Political problem eri nti tulina government abantu gye batayagala. Kingdom TV amalindirire Basirika Sarah ne Ekaka Ronald. This is Kingdom TV.